mukama tetukyamusaba kati tumwebaza twagina awo bwe muli temukyasaba tulina oluyimba lwe bayita life changing song njogera musabibu naawe life changing yaman life changing lukyusiza buli kimu mukama okyatoma ki sitoma mwebaza webaza boyi kulikayo ejjinja ejjinja nabaddeyo twabakubye byabadde bitya of course nze yadde omuyimbi omunene kale ow'amaanyi essaawa eno gwe yabaddewo nze yadde alina oluyimba olwakabye olusobola okuggala show of course nze yagadde show yes nina bye nalabye of course tugenda kuba tutwogera bingi naye tutandikirawo wenyininyini ejjinja nalabye akatambi nga walinga ewaliwo olutalo wakati ku stage kiki ekituufu ekyabaddewo we natuuse okutuuka ku stage ffena tumanye ebyaliwo ku nkuuka bino ebyajjejje biki nakleimingiwa kuba nti nakuba omuntu ekyesaakola naye nentwala blame nate neneetonda mwana naye natuuse ku stage nadde nze simanyi nti jjejje bayisoba ekirango nti tomuddi tayimba kwenoki saawundi tegeera waliwo ekiragiro ekyayita anti kati nakitegedde jjo kuba we natuuse ku stage nze saategedde nti jjejje oba yeyakola nze nazze yimba ku kikuuda bajala kiduuda nazze yimba ku kiduuda olw'ensonga nti nadde nsasuddwa natuuseewo mba ntandika oluyimba lwange olusooka mayike ne zivaako kati nendowooza nga wemanyi bwe tuzikubaakubako babe nga nsaba eki nga bandeetera endala ngenda ogiganga nayo tekola ki eisaamu omwana yavudde wali naŋŋamba nti omusajja oli atudde wali yaziggyeko agambye tomudi tajja yimbira ku sawundi yaffe yakuba jjejje kagenderere yes era ng'ali wali atudde bwati ye yamaze eddozi gyako nga n'endala yaziina oshegeera neŋŋamba musajja wagambye ate nga mbimanyi byatandikawo ebityo bitandika mpola mpola kakana nga batandise okulwana nga ngamba bakyali bange ngenda yimba sigenda yimba abantegese ate omubeerawo boogera n'omusajja omusajja akalidde agambye tomuli tagenda kukola ki tagenda yimba ngamba bakyali bange n'ababawunsa babaddeawo nga bampereka ngamba gamaze kambaviire kanve ku stage naye before kansibule abaki abantu bangenda mpubira abantu bwe bati obimanyi ebyokutibula nga ntibula segeera nga ntibulamu nange naye banganya oyimba nvudde Kampala nze bayimbira naye bakoze ekimayike baziggyeko segeera kaŋŋende ng'abantu baga nedda ssebo olina okukola ki ate obamanyi abasoga baba basazeewo ozira gy'ojja aga baganda bange aye ekiriwo tomudi tagenda kwemba bamuyidira ku microphone waluyize ndupambana nyimbyeyo nnyo otegeera kati nga nsooka ndowooza nga kibakwatako bambi nasooka nva ku stage mbavira ku stage peacefully nga ngenda mmotoka yange big budget ozimanyi zi big budget ezo nakyusa kati nvuga big budget nze nina oluyimba tejaawo wano bepakinze eri bweru otegeera nga ngenda mmotoka yange nga njikuba kisumuluzo nga mbagamba tugende nga abantu bagala tomudi tukugalire tukola ki tugenda bisootinga nga njisimbula nga bantayiza nga bagamba ngenda owuli eri ku bizindalo bagamba sebo jjejje sawundi twagisasudde emizindalo gyamaze abo mulala ayimbe naye si tomudi ye tajja yimba yakuba jjejje ku nkuuka ebintu ebiyiseeko emyezi 7 segeera kuuka yali 3 mu lubudde esena nga munnaye nga bagaana tomudi ng'agamba kavira abantu addeyo ekirungi bampadde balansi wange nze ntuuse ku venue nnyinye ku stage mu abakoze eki abaŋŋaanye ennyimbe segeera kati nga abantu batabuka eri obucupa nga butandika ovuga ba MC anti bannyonnyola mbu abantu nga tebaagala kunnyonnyola baagala kimu tomudi ngenduulu evuga tomudi MC abadde avaayo okunnyonnyola nga nnyonnyola nga obucupa buvuga
kati nga obimanya abantu omuntu tebamwepangirako aba akyankalanye ndowooza bano nga baswetinga bateesa ne bali abasawundi nga omwana alina okukola ki okuyimba nga banyumiriza olwo SFC ejja anti nabagaye njagala security nabagaye njagala security SFC simanyi abaledi top oshegera nga nyaganze benjagala okunkuuma ebyaliwo mwakola ki mwabiraba tokyalina security sebo osaba SFC kati olwo bitabuko bimanye ebyekisaawe tomanya kifunfugu gye kivudde tomanya biki kyegeera naye wembeeramu abaabuno buno era ajja kasuka ekifunfugu tosobola kasukira wammundu kyegeera nga bankima mu bitiwo ebyamaanyi nga nzira ku stage ogwokubiri nga nkwata akazindaalo akeberako sawundi ayitamu kyegeera omanyi jasa bano abantu bagenda ne batulaba olwokuba tetuvaavaayo nnyo tetwogera nnyo tebakimanyi nti mu bantu mwetuli nti n'endongo weki weeri jasi nti ffe tetwesuddeya nnyo jasi tuli baddala kyegeera kati ye yalowoozeza nti ali kayimbiyimbye agenda kujja akajogera awo mu bantu yatula eri ng'akoze ati nze simumanya ali awo ndowooza mukozi wa jjejje manager biki before that obutakkaanya obwaliwo Tom ku 31st August no December enkuuka najja nenyumyamuko naawe ng'oweetondera jjejje ku byonna ebyaliwo obutakkaanya tebwaggwawo temwabusolving kati ndowooza abba abantu wabawo omuntu ndowooza ye nga ayagala alaga oba omugagga nti ye kakibeere ki ajja mukola ki ajja muyiirawo omubiri kitegeera ndowooza oli omukulu ye ekyazze mbirowoozo nti wana ogoba Tom ku stage yakuba jjejje nga webigambibwa ndowooza n'ebisale binaalinnya oba n'okupraisingibwa anaapraisingibwa naye nga ozza otya ekintu eky'emyezi omusanvu kati ndismata jjejje teyabaddewo kati nze obuzibu bwe nnina buli bumu sisobola kusongera ku jjejje jjejje yoono weetondera ani ku luli gw'otamanyi nagezako okuba amasimu nengezako oyita mu connections nga jjejje waali si wa social media nnyo nti ngenda musanga wano otegeera ate ne wali kaali kavuyo nawulira akubye muzeeyi naye nga jjukira sinze yakola ki sinze yakuba omusajja nga omanyi mob justice bankubye kubyawo saafuna namukisa gamba nti yono omusajja gwe bagamba gwenkoleza ki gwenkubye so kati nejjejje simanyi oba yabaddewo oba tebadde nenze nalaba omusajja yabadde munenenene alina akabuto alayo mubibibi yazze najjako sound naga atomuli tajja kukola ki teyabadde jjejje simunene kati alayika kadeideyi manager oba biki jasi nga yagalulaga omulimu nga wakola ennyo jasi nayo kya asonga omuyimbi gwe yabaddeko si yo waasatu mulumu ono alina oluyimba segedde alina omuzabbiibu alina biki ga musajja w'amaanyi mbantu mwali so abantu ne banwanira omuyimbi waabwe nadda n'ayimba ate n'alabisibwa ye kitegeera after that jjejje luli wamunoonya wamubulwa naye ekibuuzo kiri nti before that wamunoonya n'omubulwa naye ku simu wamufunanga oba n'oku simu yabula yes nze ku simu yange bampa enamba ye naye simanyi oba yali entuufu nagikubako emirundi nga 5 teyakola ki tebankwata gwe weetondera yakkiriza okwetondako anti kati kyesijja kussa nnyo ku tebo nti jjejje yakulembedde ekintu ekyabaddewo ejjo kubanga wayiseewo akabanga sijja kugamba nti yakibaddemu wabula nze omuntu gwe nalabye gwenja okussaako ennyo essira kitegeera naye nga obubaka bwange kyemanyi bwatuuka kubanga abantu benatumanga bangambanga omusajja yangambye yabivuddeko ye talina jjejje si musajja yes nga bangamba omusajja yabivuddeko talina tabbu kitegeera era ne tubimma amazzi paka kati ebizuukuse paka kati omusajja wazze nagaa tomuli tajja yimba ebakuwana ensonga yankuuka okitegeera wakuba jjejje ku nkuuka nga bannaye abasajja babaayo ng'akuuma obusungu so owakomyewo tanapya baddeesa vibe kyabadde kitya as usual enyimba zange zakabi nfuna so nayimbye nga omumanyi nze ennyimba n'abantu bange so kyabadde massive nnyo kwe balonze omuyimbi omutuufu w'okuggala show gwe wakigadde
wabadde tosobola kudda osobola okunzirako owesiga ki ndaba ku katambi awo gwe wasoose Gaza ye yasoose be basoose nze yasembyeyo nazo zabaddemu amaanyi ezaani zenalabye endala nakubye gwe kyanomanya nakubye nayimbye n'abantu bange azizo nze nyimba ne audience yange mbaye baddamu lwasonga enyimba zange bazimanyi hit after hit paka wenamaliriza sibya gundi bya bulijjo ebyo mbikola okubakubanga n'obalagako bakubanga nze nkuba sofa industry eri etya okuva omuzabbibu lwe gwatuula bulamu butambulira ddala nga wena webala abantu banjagadde abantu bansapootinze just nfumba kati kyenzizaako era nazizaako akayimba kaffe twesikesike okubye twesikesike yagala nkuchalenjinga luli bwe nakusanga n'olema wasika emmotoka nange negala ninakendeeta nazizaako twesikesike naye bagenda muwulira kuba mupya namutadde leero twesikesike kagwiriddemu nyingi yaman so industry eri softi oba ekyali mu bali bye batugambanga nti industry eri hard yo nga yo ebeera hard nga toli creative n'okupambana omanye bamu watulaba waneeno tebakimanyi nti naffe tuzikuba nezikuba ku mirabba tegeera olukuba ne lukuba ku mulabba ne lugaana genda obuuza Viki ne mugamba akayimba kalyo kamanyi naye ng'abeera ku intaneti bwanaga sikamanyi nga ekyamazima atakulimbye nga takulimbye tegeera naye nagamba omuzabibu ngukola ki ngumanyi kibasegeeza byakupambana byakuyiiya wekijja okwanguya n'omanya nti nteezeewa TikTok kalezze naye ngenze ntya mba Viki baneena abali eno mu mativi baani nayo nkubeyo tegeera nfune ku bookings wajjawo kiri ofubye okujjawo kiri nti muli bayimbi ba TikTok nze province oba okyakikirizamu nti oli wa TikTok nava ku TikTok nembuna ensi TikTok ye baseline wenava nembuna ensi kuba kati of course omuntu tosobola mugamba nti tomudi si asobola tambula awo mba ngenda kukolawo jamu nga ntambula awo ebigere ntambulemu awo jamu abantu tomudi ojja kucyankalanya muzabibu kati bampita naye si kaaki kwata enyondo abaana bangamba wayoza omuzabibu nabbolo oluyimba Viki kale nkubulira amazima tukyogera nampola kyomugjawo ekirowoozo Viki nkawulira kimanyi n'abaana Kenya anti wulira mpa emboozi bubanga budde bwe buti omanye ekirowoozo wokifuna ba Viki bayiyayiya ba ande asobola okuddeyo naye n'ayiya nkola research ku kantu ako si miningo zagibu baba ni mukulima simanya biki na katono nakake basooka okufulumya kati nga nnoonya ndabe kuno luyimba oba ka sound ngenda okizuula nga bali mu kyaki yaabwe bakuba ka gospel kaabwe just omuntu nakakwata ka clip kampi nnyo n'akasaayo era ngenda okunoonya ku YouTube konna nga sikakolaki nga tokalaba tolaba full songo nga omanyi osobola okubeerawo n'owulira ekigambo n'okikyusaamu ekigambo ekirala ngenda owulira singinengo zabibu onywa n'omuzabibu taata ye yagulima of course taata waba ye yagulima tuba tusobola ogunywera ku kyayi ate nga ne maama engeri taata wabanga yagulima nga maama asobola okugutunda okutubeezaawe waka waffe kati eyo yokka gye nafuna chorus ekyo ndowooza wakubirawo producer nenkubirawo essimu nemmanya nti yesi nkayiyiza nange naye enkeera wasobola obbaawo omuntu omulala akakola ki newejjusa noga kaliraba naluddewo kuba kaali kakubye ku TikTok wakalaba kaali kamaanyi akola oluyimba enkeera lwali mu 10 challenges nenduterayo ku YouTube tambulirawo mutwalo lunaku 2 mutwalo nenkolerawo video lunaku 2 nga tonna publishinga video already oluyimba lwali lubiseko original sound muntegedde nga ne bannyini original sound bakola mu lulimba lukyali segera nengamba hanje kubye kati nenfuna Viki kati nawe nafuna kamoni eno nenfuna Viki ekuba bifaananyi nemuga kati olaba eyo kamera ogiraba gye tugenda okukwasa video nze yali director
nze kennyini gwe director kati nga mugamba kati eno vima mabega eri etya kwatirako wano ango mutekeemu tekayo sound ne tukuba olede obuzina bwaliwo ne mubwegattamu twagikolera kiringa wonagamba ogikoledde wano video wagikolera luddawa kusegaawo nnyini awoka ekirungi baali bazimbawo naye wa kamera ye wamusasula wa kamera nali nze muyamba ekyokuba nti wali omuyamba n'okumusasula yali yabwereere yali kyaliwo si kyali wange yali yannemerako nga yagala muweeyo vidiyo akubemu naye ayitemu nange nenga omukisa gugo nkuwadde hit song genda script gojja nayo nze nzija nayo nze mugaa kwatirako wano kwatirako wali twakwata sini ndooza 3 zimala tukwata wali nekwata wali ne tudda wali ne mugaa yemala yali yabwereere ye eri mu bukadde esinga eze miliyoni 10 naye omuwa omunoonyamu enja mwongerayo luyimba mu kifo ky'okumuwaayo jase yayinoteri ngera mugamba njagala egire nga nze kenyini ze mugamba zanyisa kamera gwe muyimbi toyambala n'omukuzina gwe wamuwangamu nze director nze ki olimba ne lukuba musajja waali ani Beastie yali Beastie Cobra wali ng'omuyita Beastie yesaaliwa Beastie gyali ntambula naye mu biseera ebizibu tulina ebifo bye tuyimbamu eyo nga birala nga baali bakukosezaamu nkireka otegeera kati era nawe ojjamu yesu obeera togenze kulwana naye otambula weetegese naye tugamba abasajja bo anko kwoli esange wano tugendeyo keno so kati ngeri gyenkulembeza ennyo endonga ennaku zino siyagala nnyo byakukola ki byagundi byafujjo njagala nnyo music yabanteekayo kubanga olinakola amawulire leero enkyera Viki ajja kumanja amawulire segeera naate wenkola oluyimba ne lukuba lwekola lwokka. Tom, how does it feel like okubanga olina oluyimba n'ova wano n'ogenda e Karamoja ng'abaana bakumanyi because nkulaba nnyo sometimes ng'olina gy'olaze Congo mutukula Tanzania eyo kiwulikika kitya kubanga naye wali weemanyi nti nze Tomu naye ate kino kirina gye kyagenda kiri kitya feeling ya kabi nnyo teri muntu atayagala giwulirako segeera tuuka mu kifo nga teri n'omu amanyi Luganda naye nga amanyi omuki omuzabibu nga otuuka nagenda eyo obapatoolo ng'abuuza nange niwe Tomodi nga yenze omuzabibu twagala omuzabibu mulimba lwe bategera obwana buto bwe buti tekamanyi Luganda tekalina kyakamanyi naye nga kamanyi omuki kale owulira bulungi nnyo omuntu atalina eyo feeling yaman about the concert Jerry oba omanyi mutekayo nnyo bwe mujjayo and these days kyapenize nnyo nze senga nfunayo omuntu aveeyo just kasente kacyansumbuyeemu saagala buvenu bugenda kundabisa saagala kabaala nga miti ate Tomudi yategeza ku Power King temujja kumbalamu njagala venue eri solid gavumenti tuzze wano eno Tomudi yeeyubula Freedom City ne just expense kati ali eyo ani alina omutwala gumpe ani alina 10 ani alina ebitaana bimpe abasajja gye bali ba Doni Chris sawa yakusolooza kati Doni Chris gye bali eyo yenga maaso balina sente Tomudi ali wanayagala talina buzibu na muntu talwanangako talina mpisa mbi takola ki kwatira milioni 10 ozimuwa omugaye sigenda osasula venue ugende Lugogo nze sina buzibu you thinking nti Lugogo singa tugikuwa esobola okusaba ku mazzi Lugogo njikuba olaba Salongo yagikuba olaba Salongo yagikuba kati olonze ne olaba gisobola Viki tewali kitasoboka boy nze nekkiririzaamu nnyo kyovalaba nkola nnyo ebintu byange bw'omu mwana segeera nkimanyi basobola okujjawo ne batandika tojja sobola ogenda tuyimbira bikyogera naye obimanyi ebivulu ebitabuka tewakiraba ekyalo egi twali twogera biki soya teyagikuba Lugogo yasaba mata nfuna so kati buli kintu kisoboka nnyimba weeziri ndi mu nnyimba 22 kati segeera nze weziri kisoboka essaawa zino promote okuvaayo n'akwesimbamu abantu crowd ngiina kati ebisayi tubikuba obiraba so kati just kiba mu ntegeka just nti bapromota baffe bazoleyamu tegeera wakwata deeti
anti kati we buzibu bwokka naye ng'omwezi gwonguyina nti November kati senga nfuna booking y'ekifo awo oba ojjukira ofunye date then ndio post eryoka efuluma eri final Segeera naye nga inshallah tuba tukoze bulungi omwezi gaffe guno ne gugwako bulungi tugenda bba tufunyemu kasente kaffe aka booking ay'ekifo ekyakabi amanyi wabawo ebifo ebikola statement nga nyinza okutegeka oba nentegekera wa nentegeka nga kinene naye nga teri akimanyi mu matu naye bawulira nti Tom D yakubye Freedom City newe ba parking bajagamba Freedom City ategeera erinnya kiba kikola omuki kuba ebiseera ebisengezo sho tuzinoonyamu twongerako impact ulire nsekutegeere bole concert yekola ki kisooka. Don't you think nti mukeeranye ennaku zino abayimbi bojja n'okuba ennyimba 3-2-5 ensi neezimanya immediately oyagala concert nga waliwo abayimbi abaludde from 2012 baliri puzzle bakajja bajjukire this year nti balina okukola ki okutegeka show era still waliwo ne ba John Black abajja ne bazikola ki ne bazikolerawo so kati sifa abakitandise otegeera John Black tawamala ku Freedom City yajikuba kataja abuluze naye nga John Black namusooka okuba owakabi really sebo fe twali ku TikTok okuli eri nga tukubanga endulu bagitukubira obyerabidde how does it feel kuba kati obulamu bulalamu mwabanga ku TikTok nga mmwe baana baliwo abayimbi nga babeeguya nnyo musobola kutegeka show neegi naye munekirala lwaki mwali muvimba nnyo ku TikTok nga muli ba TikToker than bwe kiri leero ng'oli muyimbi kati nja kwogera nga amanyika app ako ebisinga otabula omuvubuka nduulu kasita osanga omuntu ku street banange Vic I love you so much I like your videos kakati wabeera obuzibu abaakuse oba nosanga ka comment section yansanze ku mafuta nangamba mbu like njikuweeredde wano Segeera osanga mu comment ne comment sebo zikutabula nakyamukirira nogamba wow Osegeera nawe wandika akagamba wakakuwaana nga kapya gyoli kapya kati jukira omwana joininga TikTok abatannabaako ku experience nga bulamu bwa kisita kyoba nze sikyamugeredde nnyo naye nga nze muyimbi owakabi kati aliko lwansonga owakabi mbuluddemu natandika okuba owakabi nga ndi ku TikTok nga nyina endulu just nti endulu kati yeeyongeddeko bwengezi buserefu bwengaba bweyongeddeko bweyongezi naye nga olwedde nali wakaki waba bayimbi era baali banoonyanga kiki Segeera soka kyobalaba onsanga wane eno nosanga awo kuswiriza endi byange naye nga ate waliwo akabirira ayagala okulaba kuki Tom D soka just abaana abo jase kibeera kyagundi ekintu kipya abantu bakubidde endulu. Do you have anything that you regret mukasera kawaberera TikToker? Nalwawo yimba nalwawo yimba watandika bagamba wajira mu kwozi kati brother muvuka ali eyo obubbi si kibi kasoba nga tosonzeemu muntu mundu kukubiriza gendo be koppa n'abasajja we muwulira balina gye bakoppa okuba nti Segeera muvuka ali eyo muto obubbi si kibi gendo be kasoba nga tosonzeemu muntu ki mundu tobisiza maanyi ngamba mu kuyimba abayimbi abato beŋŋamba genda okoppe Segeera Tom D essaawa eno bamugamba yakoppa naye kati essaawa eno yalina oluyimba olukola ki olwakabi booking azifuna akola biki tolaba nti obubbi si kibi owaye sinza kuva wano nga sikubuuziza Agatha Tommy's Nail Clinic eyo bibeeraawo naye abaana juzi awo abaana bafunye embuto sizoni ebadde ya mbuto gumanyisi oba ali nalaba ndisaba abaana bakutandise n'okukolera vidiyo babanja lubuto tewabalaba naye Agatha odo kimanyi Agatha ali supportive ngeri ali supportive enewo ali supportive Agatha zera Agatha oyo omuntu oyo mulaba wakabe nnyo mbulamu bwanga nnyongeddeko nnyo naye akubeddemu ebbanga kati mugenze myaka emeka tugenda mwaka gwa kusatu kifuula ddi official myako yangu yo gyogera n'olunaku yangu oddu tutegeeze
era ozzeeyo mani kati nze nkolera abantu soka olire alina engoye akolerawo ku Pioneer Mall ekyo kiwanya adda alina edduuka Agatha Collections okategedde Agatha mukyala mukozi gwe Vicky ate ali sapoti tovola bange ennaku z'omwezi meka mwezi gw'okumeka tukyalawa tujja kyala kale tujja njabayita Vicky kale mbadde Tom D Uganda of course ye hitmaker ow'omuzabibu tukkiriza oba tugaane oluyimba lwe lwa performinga bulungi nze nayagala nnyo creativity gye wateeka mu luyimba olwo surprisingly tineba nyini luyimba mu kyaki mwennyini nalaba challenge yaabwe ate it's a generational song kyoba olabaye nti oyinza ennyimba zikubye enkudi zikubye eswiririri zikubye tosobola dugeragera na muzabibu lwaki luvira ddala ku mwana wa myaka eki biri paka ku mukadde agala nnyo akayimba k'omuzabibu temuli kigambo kiwemula temuli ekijasirwa vibe otegera so era ninze bano ababwa award bona abateekaweka bwa award obw'ekiralu bagano dusa mu song of the year. Is there any hidden message mu lyrics zo za muzabibu attention kibala nakyo kibala kibala kinategeeza tobola banagamba tobola nagamba tata yagulima tugunywera ku chai era of course kina kiba kyakulya kye tunywera ku chai enenga ebyo tuyimba no by the way tebitera nnyo kubeera n'amakulu ng'obabitegeeza kino osobola onoonya ekigambo ekijyawo kuba kati ogamba oti nange neebuuza naye nagamba nayimba biki kali wankuulyako nga gwe kati ekibala ate n'okinywera ku kyayi nga tebigatta kati otegeera naye ate abantu ne babyagala nga kyebaagala wali oyimbyeko ekiyimba kya siriyasi mami nayimba akayimba ka maama nyimba ey'akayimba ka Buganda babiwulira bagala muzabibu twesikesike onsikesike nkusikesike ebitundu ebikusike alekera ebitundu ebikusike neyo hidden message naye eri awo kale ebisigadde byebyo social media handles zo buli wenzija tezikyuka Tom D Uganda oba onfuna bufunyi ndoza kati obuzibu bwo negundi ntikyaliwo bwaggwa John Black yaterera sikyamwinako buzibu kati sa tuli ku level yemu fena tuli bayimbi tuli bakabya asolo yimba eri engeri Uganda gyetumala fena solo musindika eri ejjinja nze nenga nenyimba emityana segera nenyimba emityana nayimba egundi kati sikyamwinako buzibu jase bubeera bwavo bwe kusumbuwanga omuntu alina engeri gye yakukola ki yakuyitako mwawo teyakubeerera waawo kati n'onyiiga olw'obwavu ne kati nyinamu ku ssente yamaani